bawo wenyini so nga ate ne ba artists basetinga trend yaabwe nti ku parliament yaabwe ku national theatre ndowooza bonna bwe bajja okuyisibwanga abatali basi ekyo kimu ekiddako twaniriza buli alina contribution ate ne twebaza n'abo abaatuwadde dda nti mwebale nnyo mwebale mutuwongere abasobola bw'oba tusobodde bw'ojja n'otusuza naawe oba otukoledde era tuli bamativu tubasiima kyeki ffenna tuli boodi Kampala. Kato maama we yali atunda manda n'alongo nga balongo. Taata wa Kato nga musajja muyigirize nnyera nga Ssaabakristo. Kumatiya mulumba nga musomi gentleman akuba ekikalu aba n'amawulire buli kaseera. Kaakati Kato nga ye musajja asamba omupiira awo ku Kyaggwe Road. Kati ffe twatuulanga eno mu Kaseminti ng'agayanga muveewaawo. Naye ng'alina muganda we Waswa wa kisa nnyo. Kati Kato ffe kwe twajjira omumanya n'emizannyo ani ataategeera Kato. Kato ng'asesa ng'agaawa amatu manene ng'anyeenya okutuwa ati nitumwagala ate Kato nga musanyusa. Kato kuva dda free spirit ng'agenda agamba abantu nzeeyo parliament nja giyingiramu era Kato najja. So ya inspiring abantu bangi. Kale Kato ayinza okubaako n'ebyayogedde ne bikunyiiza naye nga toyinza kyawira ddala Kato. Osika era aleetayo ekikusanyusa. So Kato musanyusa w'abantu. Naye obulamu bwe bwebwo Mungu amujjuludde tetuyina kye tuwongerako ku kikye. Fayiro ye ewunzise visa ye eweddeko. Era ne bwe yandibadde mu parliament yandifudde leero. Ate golooza wali osobola okukyusaamu ku gundi visa baamuwa ye n'ebbanga era bwe liweddeko n'ayingira deportation track kati atuuse nkubuulira. Nedda mu parliament tali sitting member of parliament so tajja kujja. Naye ababaka bajja kujja bangi n'owekitiibwa speaker. Abasaavingako naye n'abasaavinga kati. Nebaza ababaka abakatuuka bonna. Honorable Sewanyana, Honorable Segirinya, Honorable Kalwanga, Honorable Serungu, Honorable Serukenya, mubaka w'ekitundu ki. Atuwadde ttenti obutebe. Ate naye n'abaawo n'atuwa ne ssente enkalu. N'ababaka bonna abawaddeyo ssente enkalu. Sewanyana, Segirinya, mwebale, Mama Fiina, bloggers muli basajja b'amaanyi. Sinali simanyi nti Kato mwamuwa ennamba y'obwa blogger. Naye baatuukiddeyo ne bagamba memba waffe ne memba wammwe yafudde. Aba media Kato abadde abakolera content mumwagadde era we muli. Abayimbi Haruna be bali eri mu Kiyungu, Misaaki be bali eno, bano bamwami Senkubuge bali wano, Olirako Edduba ali wali, gundi Dr. Bosa ali wano, Beki aliwo, Natolo twagenze mu ddwaliro lye. You are a very big force if you realize. During time of need, then ekibiina kyammwe kijja kuba kyabali ba ssente. Si kya muno mukabi, I'm telling you. And abayimbi bafube nnyo ensereke ba interpreting as such. Obwedda mbala wana abakatuuka nga mbuuza oli mu kibiina ki nga ntiikinga waliwo kye bayita wumawu ekya Kenzo muli bubaani awo musinnalaba yatuuse. I'm telling you, and this is not a joke, we don't take it for a joke. Nze am someone who takes small things seriously. Nze sibeera mu bigunda na byakusanyuka naye njagala ndabe reaction y'omuntu nga banne bali mu nnaku. If you are a joker nga you think abantu bajja grievinga naawe, you understand in your own situations and you cannot appear immediately, do not expect me to have mercy towards you. Ate nze bwe taking a right turn mbanji taking. So you cannot create an association for money. No, to dip your hands into the taxpayer. I'll sit in that parliament.
kuba tubalabira eno balina unity munnaabwe we yafa bajja naki naye tulabye ba senior people era abasajja ab'ekitiibwa bamisa akyatuuseewo atudde agenze paka mu mochare okiraba bano abasajja bookero yatuddewo bwati meaning the difference is cardinal. There is a difference between getting posts for fair weather and reality. Bannamawulire mbalabye bwe batuuka enkya nga sibalaba tekijja kuyimirirawo. Nyina kye ŋŋamba ekibiina kye beeyita it will have ceased to mean. It will be the most useless thing. I repeat, kuba ndaba wana abaana from all walks of life, political parties awandika wanupu, meaning they are showing unity, they mean well, they are not pretenders. These ones are people in the same industry. Baba n'ekivulu babadde bajja wa Kato katonjogereraayo n'ayogera, I'm looking for you, I don't see you. I don't take this lightly. Nze mubisigadde I can take it as a joke. But the so-called musician leadership, you have a lot of questions to answer if you don't appear today. I repeat today, because if they appear tomorrow it will be a different story. Kuba Kato yafudde kiro, nsoose kubuuza bannaabwe nti mubategeezezza misa kitalimba naga mukama wange baba no bonna mbakoze eki mbakubidde essaawa ziri 7 n'ekitundu nkyalabako bendabako bemmanyi era be ba gentlemen and their music is not pretense music. They are not comical nga bakola music, they mean well and they are here era mubalaba in their stature webali batuddewo patiently. Now, we will not take things lightly. And they can quote my word. At least for as long as I'm breathing. Enjiita A, ne B nenjiita B. And I know Kato, and you get the chintu cheche. Wansinga Nsereko afa, musooka kubikira banne baali nabo mu byobufuzi. So anyone aba purporting anti mukulembeze wange mu byabufuzi, bw'atalabika oluvannyuma lw'essaawa 10 hours, you start questioning the motive. You understand what I'm saying? I repeat, if today lapses when they are not here, they better not come. I don't entertain pretense. Kato si wa kujja kuzimbirako linnya. The man I'm representing, I know him, ye musajja akubuulira ekintu nga bwe kikola ki. He's a free spirit. Bwe yali agenda okubalaajanira ssente during COVID, mujjukira musajja wattu, yes naye yali yeerajanira, naye abaazifuna nabo baki bangi. So nebaza bacyoze ni beki abaana mbalabye bazize. Owulira naffe tunootinga Mama Fina nkwebaza olwo bawuliranga bwe baboogerako. Nzizeemu bwenti Aruna Mubiri ali mu kiyungu, babalunywa abapromota be bali mu kutambuza ebyokunywa. Owulira obuteekuluntaza. Mark these things. Fina Masanyalaze waali, Sophie Gombya ne Mwami Gombya webali. We take these to be very important. So kati bano ba fair weather friends. Ate nga mbadde mmanyi Kato aba defendinga nze mpulira mbikoberera. Please know when to come. People are here, people have asked me questions. At least nange nzizizaayo same questions ezo eri bannaabwe, ate bo tebalimba gawuno mukubidde noono namukubidde noono namukubidde n'agamba akyebase noono namukubidde n'agamba ali bwati. Leero by close of tonight. By close of tonight. If they fail to appear, saakuwulira kigamba association yaabwe nze. Yeah, I repeat it. The leadership of the Association of Musicians where Kato belongs, I repeat, has not appeared here.
since his demise. Bwe tuba tubala essaawa okuva Kato bwe yafudde awezezza essaawa ndowooza zigenda mu 15 and we mean business. Tetunnabalaba. We are not pretenders. Kato gwe tumanyi banne be bali wano ba research. Very honest people. Very honest men. Do not Nsereko nga ntuula mu parliament. You will not come for any money of the taxpayer in the name of promoting yourselves. If you cannot stand for yourselves in time of grief. Nkugambye eddakiika 2 tezikulema kubeera wa muno, even 10, even 20. Nkugambye politically mwenna mutunudde wano nga buli every kind of politician is here. Ndina abaana ba NUP, ndina aba FDC, ndina aba DP. Kitegeeza in the political family nenare musebo wali in the political family buli omu azze. Kato belongs to a certain family of profession. Jabadde akabirira kwa singa Kato abadde quiet naye abadde avawukinga nga tava ku ministry ya agenda and nyina bingi byemmanyi nze nga Nsereko because Kato confides in me. Musabye sente, I'm telling you bino abadde abingamba, but don't take us for a ride. Ekitegeeza batalabikako tebadde mu parliament kusaba sente tezijja kubaayo. I can guarantee. I can guarantee you because you see abantu babalabira mu situations ezennaku. Are you fair weather friends oba harsh weather enkuba bwetonya onjazika kwambuleera. Ekintu kinene omuntu omulabya ayinza okuyita kuba ali nnyo mu musaale mu kufa kw'omugenzi Isma. Are you letting this on that? No, Isma mwamwagala nnyo. No, I don't. Isma teyali artist. Isma yali blogger and bloggers were wonderful. Media was wonderful. Never artists abatuyamba ne bajja bannaye mwakola nnyo era mbeebaza. Kuba Isma teyali muyimbi. Kateno ye industry ye.